Semaka asobedde olw'ogoba ku ttaka ku kyalo Kikujja ekisangibwa mu Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso ye Asumani Lubowa, omukungu mu kibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA. Ono agamba nti yagula ettaka lye mu butongole okuva ku Mumbejja Annie Dimbwe, kyokka mu kiseera kino waliwo omusirikale w'amakomera Grace Nalule atera okweyita Nkinzi atandise okumugobaganya mu ttaka lino. Omumbejja tugamba nti njabbawo ekyapa naye mulinde October gweko. Wano kitaffe weyatuzaalira. Lubowa agamba nti bwe babalagira okwegula n'atoola obukadde buna ne yeegula, era ng'aza omusasi waffe endagaano ze bakola mu bbaluwa ku bwakyusiza obwannannyini bw'ettaka, kyokka yagenda okutuuka mu kikiiko k'eby'ettaka ng'ettaka liri mu mannya ga Grace Nkinzi. Tugenda okuzuula nga Maria Grace Nkinzi ye Grace Nalule. Ffe bwe tumanyi omwana enzaalwa y'awaana era muliraanwa waffe. Tikyasooka mu Senkambwe Joseph nekidda Maria Grace Nkinzi. Bwe tumanyi nga Nalule. Ettaka oggoba Lubowa kuliko n'ebijja by'abantu be, era ng'agamba nti yagendako ku poliisi kyokka n'atafuna kuyambibwa. Eyaliko ssentebe w'ekitundu kino Yahaya Kasajja naye omu ku bagoba ku ttaka naye ategeezezza nti bwe baagenda mu lukiiko Nalule n'amulangira obukadde n'obusiru. Kubanga bamu yatuvumira mu lukiiko olwo Nalule oyo. Kyokka Nalule ku lukomo lwa simu awakanyiza ebyogoba Asumani Lubowa ku ttaka n'amujuliza Omumbejja Annie Dimbwe. Mukyala Anna Dimbwe akulunge angaledde bali bakula mu Nsangulena omuntu akubuza mukyala Asumani Lubowa Asumani Lubowa yasasula miliyoni ntambu bamukola eplanta ate ttaka Asumani Lubowa mwadventinga akuntaktinge ne Anna Dimbwe balayazinga amaye differences zaabwe. Ate minisita omubeezi w'ebyobulimi Vincent Bamulanga Kisempijja asabye abantu okukozesa obulungi ettaka lyabwe basobole okuliganyulwamu. Obugagga ensi endala zonna abantu abagagga be bali mu kyalo. Abawadde n'amagezi okussa ebbali ebyobufuzi olwo bwanga baboolekeza ebyobulimi obukola amagoba nga bayita mu kukyalirako ku bannaabwe bakopeyo amagezi. Kubanga kino kye kisumuluzo ky'ebintu byonna ebyobufuzi ebyaki byonna biri wano kusomesa baana abantu okuba n'amaanyi mu nsi yaabwe n'okuba n'obugagga biri wano. Bino minisita abyogeredde mu kulambula omusiri gw'emmwanyi ogw'omulimi Francis Kasiita ow'ekizigo kya Njovu ekya Namukaaka, era nga minisita awerekeddwako omukungu w'ekitongole ky'emmwanyi Edward Lutakome Ssentamu. Kasiita annyonnyodde abagenyi be obukodyo bwakozesa okubaza emmwanyi mu bungi wadde nga zakozesa bapereketya w'omusana. Obusa bukulu nnyo. Ssentamu akunze abalimi obutagayalirira mmwanyi kubanga kye kirime kyokka omuntu kyakaddiwa nakyo ng'akiganyulwamu n'akirekera abaana n'abazzukulu. Kubanga emmwanyi w'ogisimba emalawo emyaka 40 n'okusingawo ng'ekuwa. William Mutyaba, Tadeo Damba ne Ssenabuli abaagala alina bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.